ekikolebwa wano kiri mu bumanyi bw'amateeka. Bwe bati abakulembeze mu disitulikiti y'e Kayunga okuva mu kibiina ki NRM bwe balabise nga beekandaga okuva mu lukiiko olwayitiddwa ssentebe w'ekibiina e Kayunga. Nze olukiiko nduvuddemu era njagala kubabuulira buli ekigenda mu maaso wano tekiri mu mateeka era ffe nga abakulembeze ba local government tetugenda kukiwa makulu. Bano bagamba ssentebe wa NRM yabayisa abeeko byabayitiramu n'okulaba engeri gye bagenda ku mukolo ogw'okulayira kwa President ku lwokubiri lwa wiiki ejja Kololo. Kyokka kibabuuseeko okutuuka eyo nga ssentebe Moses Kalangwa aleeta nsonga za kulonda kabondo ka NRM. Kubanga bakansalazi bafuuka bakansalazi nga bamaze okulayira. Tugezezza kumusomera constitution ye NRM kyegamba n'agamba ye talina budde yasobola bikola leero. Kitegeeza nti ye talina budde ate ayitawo n'abanga anyooma constitution ye NRM. Ono bagezezzaako okumunnyonnyola abo bakyalina obudde alindemu n'abategeeza nga ye bw'atalina budde ekibatabudde. Tugezezza kumusomera constitution ye NRM kyegamba n'agamba ye talina budde yasobola bikola leero. Kitegeeza nti ye talina budde ate ayitawo n'abanga anyooma constitution ye NRM. Kati nga bakulemberwa ssentebe wa disitulikiti omulonde era nga yaliko Andrew Muwonge beekandazze ne baabulira olukiiko nga bagamba nti teruli ku mulamwa. Okutandika okulondesa fokasi kintu kinene. Fokasi eronde ne bakansala abali wano bakansala elect tebalina buyinza bulonda fokasi nga tebannabakola ki kulayira. Bamujjukiza ne ssemateeka wa NRM nga bagamba nti Moses Kalangwa tateekeddwa kwetaba mu kokasi eno okuba ebbali ng'omuwi w'amagezi. Section 37 eya NRM constitution egamba nti wajja kubaawo fokasi y'abakansalazi ba NRM abalonde bene beetula era chairman wa NRM wa district tasalawo era tagibeeramu ajjanga omuwi waki w'amagezi. Kuba kulonda takola ki talonda. Olukiiko terunnatandika namu advise nze ne mulaga ne constitution ye NRM biki byogera ku kokasi naye ate gye byamalidde olweggulo ng'alagidde nti kakati kulonda. Bagamba tibakoowa entalo era baagala bawule NRM ku kanso ya disitulikiti. N'okutabuka kwa disitulikiti twagala twawule emirimu wakati wa kanso ne NRM structures. Mbu ssentebe wa kibiina kyabwe ekya NRM e Kayunga Moses Kalangwa alabika yandiba ng'aliko omuntu gw'ayagala okuwobwa sipiika ekitajja kusoboka. Alina omuntu gw'ayagala okuteekawo. Nze kyensaba Kalangwa yandibadde afa nnyo okubeera chairman wa NRM. Ave mu nsonga za local government. Kyokka ye Kalanga bwe twogedde naye atubuulidde nga bwe baliko be balonze okwatira ekibiina mu kulonda olukiiko lwa kanso. Balonze Sula Seremu okumuwa fulaga wa deputy omukyala bamuta Safina. Ekirina ekirowoozo nti abo nga NRM tulinayo bakansala abajja okulayira. Bakansala kati abaliwo be bana abakadde abagenda. Nze nkoma ku lunaku lwe Mandela nkoma okubeera chairperson wa district omukadde. So kakati chairman wagamba bakansala basaze obebaani. Agamba wadde waliwo abeekandazze bakwogera nabo bakwatagane. Nja kwogera nabo okulaba nti beeyongera okuba nti bakolaganira wamu ng'ekibiina kya NRM. Ku kyobutaba na budde akkiriza era nategeeza nga bw'alina gy'alaga ku Sunday. Ngenda kukiikirira omukulembeze w'eggwanga mu disitulikiti endala za Uganda. N'olwekyo mbalira yakino nkimalire nsobola kiraba tudde nyongera okulaba nti ntereeza abantu bange. Ekisanja ky'obukulembeze bwa gavumenti ez'ebitundu kikoma ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja olwo ng'ennaku z'omwezi 15 May abalonde balayizibwe batandike obuweereza.